Bible etugambera mu Psalms 119 nkyaliwo kati verse 105. Psalms 119 verse 105. Zaburi 10:19 olunyiriri olw'ekikumi egamba bweti, ekigambo kyo yetabaaza eri ebigere byange n'omusana eri ekkubo lyange. Ekigambo kyo yetabaaza eri ebigere byange n'omusana eri ekkubo lyange. Zaburi 10:19 olunyiriri lwa 15. Twasookedde ku Zaburi 10:19 olunyiriri lwa 11 kati tugenze ku lwa 15. English version. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ekitegeeza nti atasoma kigambo kya Katonda talaba gy'alaga, talina kitangaala. Ekigambo kyo yetabaaza eri obulamu bwange. Ekigambo kyo yetabaaza eri ebigere byange n'omusana eri ekkubo lyange. Baana bange njagala musome, naye kye bayita okusoma bwe kibulamu okusoma ekigambo kya Katonda. Okusoma kuba kukusaze. Kubanga era si buli asomye n'amaliriza nti afunye emirimu. Naye bw'osoma ng'okimanyi nti ntambula ne Mukama yetabaaza yange. Ekigambo kye yetabaaza yange. Ekigambo kye kyekimulisiza ekkubo lyange. Oyita bulungi mu lugendo lw'okusoma, ate n'omala okusoma era n'akumulisiza gy'onoofuna emirimu. Tetuyina ngeri ndala etambula na Katonda wabula nga tutambulidde mu kigambo kye. Kiwandiike. There is no any other way of walking with God except through His word. There is no any other way of walking with God except through His word. Okwata kigambo kya Katonda n'olaba gy'olaga. Ekigambo kya Mukama yetabaaza y'ebigere era gwe musana eri ekkubo. Yes. Kyova olaba nsanyukira nnyo gavumenti eno nga sigisanyukira lwa kintu kirala kyonna, ngisanyukira olw'okubanga tebatugaana kusoma kigambo kya Katonda. Tekina kye kigasa eggwanga lyonna okuba n'enguudo ezitemagana, nga buli luguudo luliko ebitaala ebimala, era nga tewakyali wabba bitaala. Nga bw'olaba nti mu North Korea, kola research olabe, North Korea tebalina kye batalina. Amakubo gaabwe malungi ekigenda ewala, ebitaala byonna kwebiri, eggwanga lirina amajenga g'amaanyi nnyo, babulako ekintu eki. Tebalina kigambo kya Katonda, ng'era waliwo n'etteeka bakukwate ng'obikkula ekigambo kya Katonda, bakukwate ng'ogezaako okumanya Bayibuli, bakukwate ng'olina waakiri olupapula lwa Bayibuli nga lwayulika lwa kitundu nga Bayibuli ennamba togirina. Bagenda kukusiba obulamu bwo bwonna, naye basigale nga babonereza ne famire. Baakikalubya nnyo nti bwe basiba omuntu asangiddwa ne Bayibuli, babonereza famire for 3 generations. Kebera olabe ekiri e North Korea. Osanga omuntu ng'atinkiza ng'agamba ne Uganda mbi mbu balina empya gye baleeta ey'abali b'ebisiyaga. Uganda teyagala bisiyaga, Uganda ekkiriza okusoma ekigambo kya Katonda. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. So bino ebigambo mbyogera, ne bwe ndiba nfudde nga bye binviriddeko okufa, ndigenda ndi musanyufu.
enkomerero y'obulamu bwaffe si nsi. Enensi tuyitamu buyisi. This world is not our home. We are only passing through. But if you find the world where it's too dark, you end in hell. So wano mpise ekirango kyange sinze nzekka. Amakanisa gonna, amasinzo gonna gayise ekirango. Ne basabira abaana n'abazadde, ne batula ne basharinga Bayibuli, ne twogera ekigambo kya Katonda. Abaana ne tubagana ebisiyaga, ne tubagana bad company freely. Tewali atukuba ku mukono mu Uganda. There is no government that can be better than the government that grants the freedom of worship. Chiwandiki. There is no government. Njogera namwe gamanyiti ekyamwe government. Enchabo ofuukanga government mwana gwe. Abantu bawange eddembe ly'okusinza Katonda gwe baagala. Gwe ne bw'obanga mulokole tokakanga bantu kulokoka. Leka abantu basinze Katonda gwe baagala. Bw'oteekawo eddembe eryo oba oyagala bonna balokoke. Ababuulizi b'enjiri abali mu ggwanga babuulire enjiri abantu banaalokoka. Gw'olowooza Katonda taagala ffenna tulokoke? Atulokola lwa mpaka. Akkiriza yalokoka. Omuntu akkiriza na mutima gwe nga bamubuulidde. So there is no good government than the government that allows people freedom of worship. There is no good government than the government that allows people freedom of worship. We are learning about the Word of God. The Word of God is light. The Bible has said in Psalms 119 verse 105. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Eggwanga erikkiriza ekigambo kya Katonda kisomebwe. Liba likkiriza ekitangaala, liba likkiriza omusana, liba likkiriza ebisigadde bijja kujja. Tekina kyekigasa okuba n'amakubo agatambula ku nsinga eri omuggulu baaliziba. Wangi tekina kyekigasa okuba n'amakubo amalungi agatambula ku nsi nga galiko n'ebitala ng'ekkuba erigenda mu ggulu baalizibanga n'okulaba ng'ogezaako okudisikasinga. Bulamu bwo bwonna ogenda kufa, ogenda kusibwa, ogenda kubonaabona. So tukozese omukisa guno kubanga teguli buli wantu. Tukozese omukisa guno ng'abazadde ng'okyasobola n'okugenda ku ssomero n'oga nti omwana wange alina okusoma Bayibuli. Amasomero agasinga obungi aga secondary ge tulina galina chapel. Ekyo tokisaagirako mulokole. Newankubadde ng'oyinza ogamba nti chapel za ddiini oba biki, naye bababuulira Katonda. It's better than nothing. Take your children to Catholic schools. Take your children to Anglican schools. Take your children to where there is worship. Muslim schools. Kubanga tuwangalira mu diversity. Omwana bali kula alisalawo. Baba tasiimye Busiraamu ajja kulokoka. Baba tasiimye Bukatolika ajja kulokoka. Baba tasiimye Bwangilikani oba bu Seventh Day oba Orthodox ajja kulokoka. Naye wateekwa okubaawo entiisa ya Mukama. Ekinsanyusa ku madiini gonna kye kino. Bakubuulira nti waliyo Katonda. Ezikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Era nze sivumirira ddiini. Sizikiririzaamu naye sizivumirira. Okuvumirira eddiini obanga omuntu agenda ku kipande ekikulaga nti Johannesburg, welcome to Johannesburg, n'oyomba nakyo noyagala bakijje, ogwanditegeddeko nti gy'oyingira eriyo Johannesburg. So eddiini eyigiriza omwana nti eriyo Katonda. Omwana bw'akula bwe tuba tukoze bulungi omulimu ogw'enjiri ne tumulaga nti gwe baali baga nti gy'ali wuuno wano.
ali wano. Mpulira Yesu ali wano, mpulira Yesu ali wano, gwe meme yange yimba oluyimba, mpulira Yesu ali wano. Abaana batandikeko baagaza ekigambo kya Katonda. Okusoma ekigambo kya Katonda si kwa balevirandi, kwa buli atayagala genda mu geyeena. Nziramu Zaburi 10:19 olunyiriro lwe-11 lugamba nti nterese ekigambo kyo mu mutima gwange nneme okwonoona mu maaso go. Abaana abamu batuuka n'okubanga batulemye kubanga mu mutima gwo wali empty. Mubeere ne rutiini ey'okusoma ku kigambo kya Katonda nga famire, ate ne bwagenda ku ssomero Bayibuli si kugimuwa nti baagisaba. Bayibuli tebaagisaba busabi. Bayibuli omwana we agyetaaga. Era tolowooza nti owonye nnyo kubanga omwana wo gy'asomera tebakaka bo Bayibuli tebagifoosinga. Oli mukabenje nnyo bw'abanga omwana wo gy'asomera tebabuuza kigambo kya Katonda nti kiriwa. So bwe bamukolamu omulimu eri, naawe bw'ajja ewaka nga mukwatirawo. Abaana temubamalaako ddembe. Bayibuli etugamba ti n'emirembe gy'abaana baffe gigenda kubeera mingi. Siganye ffe abamu ku ffe twabonaabona nnyo, naye teyali foluti y'abaana baffe. Kati abaana ffe tubawe ku mirembe nga tubakuliza mu kigambo kya Katonda. Era olwaleero nsaba okusaba abazadde abali wano n'abali ku soloti media platforms zonna, mubeere mikwano gy'abaana bammwe. Yessaala yange gye nasuza ensaba era gye nziza ensaba nti omwana bw'afuna ekizibu kyonna, bw'abaawo amasoltinzi, bw'abaawo kyonna ekibaddewo, omwana agambe nti njagala kukubira ku bazadde bange, so si kugamba nti banzise. Ffe twakulira ku misingi mizibu nga buli kyokola omanya taata akusse oba maama akusse. Actually bamaama beerungiya nnyo. Okola ekintu maama naga nti kitawo kaakomewo, kaakomewo olabe ensolo. Omwana n'alinda. Taata bw'aba wa ggaali mugenda okulira nga kengere evuga, ekuvugira mu mutima, n'otunulira maama akola ebyekisa, aleme kubulira taata byabaddewo, waba amubulirawo ofiira. Awo nno we waviiriddeko abaana baffe okubanga babali ebisiyaga ne tutamanya. Waviiriremu abaana baffe okubanga babalimbalimba n'obusentesente, oli n'atandika okumuharasinga sexually n'otomanya. Tukole omukwano ku Katonda. Abaana bano Katonda batwesigisa bwesigisa. Kola omukwano ku Katonda, kola omukwano ku baana Mukama baakuwadde. Essaala yange ga nti omwana wo kyonna ekimubaako nga tannagamba muntu yenna agamba njala kwogerako n'omu ku babiri, oba mami oba daddy, I want to tell her, I want to tell him about this. Your child should not hide away his or her situation, assuming that we are going to kill him. Okola omukwano n'abaana tekitegeeza nti oboonoonye. Tetuli mikwano gya Katonda. Baliwa mikwano gya Katonda, mwanike emikono. Goli mukwano gwa Katonda. Aha, amina. Mukubire engalo ez'amaanyi yakusiima. Musumba Edward Kayizi, onsinza okulwawo ku nsi era onsinza okulwawo ng'oli mukwano gwa Katonda. Katonda akukola ky'egyo okwagala. Jangu otubuulireko katono. Katonda engeri gye tubeera ba mikwano naye ng'ate ali principled,
ateekawo amateeka n'ebiragiro si bya mpaka, but you must in a friendly way. Tewali ayina mukwano kwenkana Katonda, naye Musumba Edward muyise kutubulira Katonda atukola kyejo. Ebizibu yaffe bena tetubibulira Katonda, n'abamukyawa ne bamubulako bwe bafuna ebizibu bakomawo eri Mukama. Hallelujah. Mukama atwagala mu ngeri enjawulo. Katonda bw'atonda omuntu gwe yasooka okukola naye omukwano yali muntu gwe yatonda. Yajjanga ne boogera ne banyumya ne batetenkanya ebintu ng'alina wamusiŋŋaana buli kiseera, buli lwaggulu oba buli nkya. Olunaku lwali lumu omuntu n'ava mu wiiru ya Katonda mu kwagala kwa Katonda. Katonda agenda okujja, kuba Katonda wa mukwano, agenda okujja wayasinkanwanga omuntu ono. Atuuka n'okukowoola Adamu, Adamu, nga Adamu taliyo, yeekwese. Ekibi kyekyekwesa omuntu okuva Katonda naye nga Katonda kwagala. Era ng'amwagala n'agenda n'atta n'ensolo ng'omuntu ali mu bikoola agezaako okwebikkako n'aga nti ebikoola tebimala, n'atta ensolo, yasooka okutta ensolo n'abikka ku muntu ng'amwambazza eddiba, kuba Katonda akwagala wa mukwano. Katonda olw'okubanga kwagala alina ennono. God is God of principle. Alina ennono ye, era ayogerako ati mu Isaaya 19 nti bwe munaagonda ne muwulira mujja kulya ebirungi eby'ensi, naye bwe munaagaana ne mujeema munaalibwa n'ekitala. Bwe tujeema okuva mu wiiru ya Katonda, Katonda ng'ajjawo okwagala. Ffe ffennyini Katonda yasigalawo naye gwe nga tokyalabika, kubanga ekibi kikubisse. Ate Katonda tayagala kibi, ayagala butukuvu, agana mbeere batukuvu nga kitammwe bwali ow'omu ggulu bwali omutukuvu. Kati bwe tutambulira awo tugenda kubeera mu kwagala obulamu bwaffe bwonna. Amiina. Tumukubireko mu ngalo Musumba Edward Kayizi. So ekigambo kya Katonda kiramu, naye ekigambo tekisobola kubeera kiramu nga tokirina. Tutegeregana. The word of God is alive. It cannot be alive when you don't have it. That's why Psalms 119 verse 11, it says that I have hidden your word in my heart. Let me quote the verse. Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. So n'abazadde nga tuwa Katonda omukisa okubanga yakuza abaana baffe, abaana tubabuulire bye tutaagala ne bye twagala mu mukwano. Ekiŋŋaana okwonoona waliwo ekigambo kya Mukama ekiri mu mutima gwange, era mmanyi bwe nnyonoona mmanyi n'ekiddako. So teri kintu kibi nga kuvunaana muntu ng'oli ku assumption. Tugambe tugenda okuva wano ng'oluguudo luno balufudde wanuwe naye nga tebaatubuulidde tewalina kapande konna. Kati tuba tuserengeta bwe tuti nga batukwata, mwe temumanyi nti eno highway since when? Create awareness in your children's life in a friendly way. Abaana mbategeeze. Kati onaga nti nterese ekigambo ky'omutima gwange nneme okwonoona mu maaso go. Ate era bw'oba omubulira omwana kimanye nti obuulira muntu. Tomugamba nti nkulese wano ku ssomero nzizeeyo. Ate mpulire nja kusalako amatu. Njogera weebalinga nammwe weemuli. Abadde alina obusungu ku mwana wo musonyiwe, naawe omwana abadde alina omusungu ku muzadde wo naawe musonyiwe. Mwesonyiwe mubeere ba mukwano. Abaana ke mbabuulire, tewali mu nsi agenda kukwagala nga bazadde bo. Taliyo. Era na buli kiteeso omuzadde wo kyaleeta
akireeta lwa bulungi. Naye mwe abakuzeekuze mu senior 2, senior 3, senior 4, senior 5, senior 6, muteese buteesa. Mubuulire. Asobola okuba nga ye ayagala mubazi wa bitabo. Naye ng'ate ggwe olaba weetaaga IT. Mubuulire IT kyeki, kuba ye akuze ayagala kulaba ng'omwana we akola mu bbanka. Naye mutegeeze nti n'owa IT akola mu bbanka. In fact, banka tekyasobola kutambula ng'owa IT taliiwo. Akawunti zonna ziri ku network. Omwana asobola okuba nga alina kyategeera nga tokitegeera. Sooka omuwa akaseera muwuliziganye. Bw'olaba nga toyina bulungi busobozi bumutegeera, noonya bakansala babatabaganye mukwatagane. Waliyo abazadde abalinga nze ng'omwana batandika okugamba IT byayogera tobitegeera, gw'omugamba njagala musawo.